Okay, kwaniriza nateera ku Nyondo Media olunaku olwaleero erinnya nze Medi. Obudde buno eno nzize okuddamu ebibuuzo bye babadde weebuuza gwe wenna ali eyo. Messages nyingi ezimu ku zo tetusobola naziddamu bannaye naye kansuubire nti amawulire g'enno olunaku olwaleero gajja kubeera gateeka akamwenyumwenyu ku face. Of course Nyondo Media kwensinziira okuba nga nkuweereza era ng'olunaku olwaleero ndi ku offices za Open Vision Tourism. Tutambulire wamu ate tulabe nga tulaba gye biggweera. Ajat wandise nsanyuse nateera okumukyaza ogamba otya Medi? Ndi bulungi. Wiki ku kamera nga bulijjo. Of course abaayo kozi wangamba mukyuseemu tujja kyogera. Agamba tya Rozet? Rozet ali bulungi. Ogamba nkyayi emirimu amanyi kati kampani bulwegejja emirimu tugigabanyaamu netufuba okulaba nga gisobola okutambula. Tusaba Allah gibawemu obulungi. Allahumma amin. Wandise wange obusimu bubadde bungi nga tokwata ajja titokwata ssimu era natulaba eyo agamba bannaye Open Vision services nungi naye obuzibu Aisha takwata masimu. Madamu Aisha tokwata masimu. Aisha si yeyeka omukozi wa Open Vision Tourism. Kitegeeza nti Open Vision Tourism ayina abakozi bangi. Bw'okubira Aisha nga takwata kubira ku Sham ajja kwata, Sham watakwata, Tona ajja kwata, Fadi ajja kwata, Joseline ajja kwata. So abaana bangi. Why do you always depend on Aisha? Aisha kamukubira akwata. Challenge eriwo Open Vision Tourism. Bwe tujja okola interview Madamu Aisha yatuula mu kamera. Kyakubiri teweebuza akaja ati kyakubiri. Ekituufu kiri nti Madamu Aisha yatuula mu kamera because Aisha ayinza okuba nga ayina research gy'ayina abaana gye batakola ki gye batayina nga Aisha ayina ebibuuzo byasobola okuddamu straight abaana ne baba nga ajja kiddamu oba kitye okiddamu but nze nga bwendi nti nsobola okiddamu mu butuufu bwakyo era nsalawo nenvaayo ku ddoboozi lya Open Vision Tourism nenziramu ebibuuzo by'abantu but olala inshallah nja kuwaayo omwana omulenzi addemu ebibuuzo. Katusuubire gwe n'omulabe wa Nyondo Media of course nga weetaaze okujja okulambula ku UAE, Dubai, Abu Dhabi, Emirate yonna Abu Dhabi. Ndi wano okutegeeza nti Open Vision Tourism tulina package eya desert safaris era nga buli mwezi tuba ne offers. Tutuukirire ku mutimbagano gwaffe ogwa www.openvisiontourism.aa oba osobola okutukubirako ku namba z'essimu zaffe ezijja okuba nga ziyita ku screen awo. Na wenna ayagala okola visa change oyina abscond, overstay and all issues that ezigwa mu category yo osobola okuba nga otutuukirira ku offices zaffe. Nyongera okuddamu okujjukiza nti Open Vision Tourism tulina office emu yokka okwetooloola UAE. Tewabaawa kusudiya, tewabaawa kuwuddiisa oba yenna akugamba nti tulina offices endala mu Emirate yonna. Ajati wanje seba ebibuuzo ebiri ku mitwe gy'abantu nga nange mwendi visa change lwaki efuuse kye batuumye katemba ba client. Olwaleero infe efuluma nti tukole A to A. By the way ogenda kunyonyola abalabi baffe A to A kyeki nange sikimanyi mutuvuga speed. Sife tubavuga speed gamba nti UAE tuvuga speed. Soke tutandikira awajati. Abalabi ba Nyondo Media tubaaniriza nnyo andi mwebale kutwagala mwebale kuwagira Open Vision Tourism. Open Vision Tourism esangibwa ku Sheikh Mariam Building ku first floor office number 110. Tuli opposite day to day wane eyabanias woka ogendo sanga Open Vision Tourism. Amanya yenze Aisha Jonjo ngabulijjo. Ekibuuzo ekyo A to A kyeki? A to A kitegeeza airport to airport. A to A, airport to airport. Essaawa zino tulinawo embeera y'okukyusa visa nga tuva ku airport tugwa ku airport. Aje soko kaddemu ako sikategedde. Kali airport to airport, it's A to A. Okay. Nti once you pay for the visa otambula okuva ku airport emu n'ogenda ku airport endala n'ova ku airport eyo n'okomawo ku airport eno. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo Ajati. Ndi mu Abu Dhabi. Yes, sir. Visa yange weddeko. Actually ndi wa visit visa weddeko. Njagala genda kola change. So nzija ku office nensasula payment nenfuluma
No. Kikola kitya? Abalabi baffe abalungi oba abawagizi ba Open Vision Tourism namwe abaagala okujja okukyalira ku office za Open Vision Tourism. A-A ekola bweti oba eyimiridde bweti oba bino byebisanyizo oba bwe babikola. Ojja okukola visa ya A-A nga visa yeeyo esigazaako ennaku like 5 days, like a week oba ennaku 5 ogenda waggulu. Ojja no making a payment n'otuwa documents z'otuweza bulijjo mwenna ze mumanyi etukolerako visa change. You get a receipt or an invoice n'okwata ekkubo n'ogenda. Ne tulinda air ticket. Air ticket eyo bwejja tubakubira ba clients. Ne tugamba for example maybe ogenda tambula enkya ku ssaawa 10 kwe kuli ennyonyi yo ntukuwa ne ticket. But ennyonyi essaawa 10 olina otuuka ku kisaawe ku ssaawa 4 6 hours before the flight. And challenge tusoso oba gye tusanyisa osanga mu A-A bakirasa abantu bakubira ndi batakwata abamu n'omugamba tuuka ssaawa 6 before the flight nagamba nze nja tuuka ssaawa 1 ennyonyi fine ya ssaawa 2 but nze nja tuuka ssaawa 1 yeerabidde nti right now ku Dubai airport oba ku DXB waliwo obukwakulizo obuliwo ku bantu ba A-A kyogenda genda osasule some payments. Oyinza okuba toyina overstay oba oyina wali wakeberera passport information waliwo okiriyalengira. So gwe wenna awiringa okukola visa ya A-A following ebiba bigambiddwa. And also A-A no abasinga obungi ebabuzaabuza kuba tebagimanyi oli asuubira nti bwagenda nacheckinga in na receiving UAE stamp n'afuluma n'agenda for example Bahrain tebwanatuuka mu Bahrain era anaafuluma n'ayingira ensi ya Bahrain tokkirizibwa kufuluma airport ya Bahrain olina kubeera kulambula olina koma ku kisaawe makulu ga A-A kitegeeza wano ovudde ku kisaawe ne wali okomawa ku kisaawe tosukka kisaawe kitegeeza kati bw'otuuka ku kisaawe kyeri nofuna information nti visa yegenzeemu ne bw'oba togifunye bati okoma ku kiki okoma ku kisaawe bw'otuuka n'otulako ekyo ekisaawe n'olinda ennyonyi eyo okuddamu boarding ekole ki ekomewo n'okomawo n'ennyonyi oba visa tugikuwadde oba tetunnagikuwa olina okukomawo n'ennyonyi because obudde bwa tiketi yo bukoze ki butuuse obuva mu eri ensi oba ova ku airport yaabwe so oyagala toyagala olina okuvaayo okomewo ku DXB. Bw'okomawo ku DXB oba visa ogiyina bw'oba ogiyina girage eyo yocheki oyingire mu UAE bw'oba togirina nga tetunnagikuwa tuula ku kisaawe kyeri oba wano tuula. Oyinza abaana abamu balina policy embuze visa yange njikeredde mu system eri active mukwano bakakeredde kali active but visa copy togikola ki togirina tuula. Omulabi wa Nyondo Media nate era nziramu okujjukiza nti ku Nyondo Media of course kwe tusinzira okuba nga tubaweereza ebibuuzo bibadde bingi nnyo ku platforms zaffe zonna era nga amazima gali nti tubadde tetulina kye tusobola bagamba naye kansuubire nti information eno Madam Aisha Junju supervisor oba CEO nkuwadde ebitiibwa bingi anyway Madam Aisha Junju okuddibwamu kwabawadde nsuubira nti kunaakola amakulu gye muli. Njagala okuddamu oba okwongereza ku kyayogedde Hajati nti nga wenna ali eyo ng'oyagala okukola visa change simanyi biri walala nga nze Medi but jangu ku Open Vision Tourism ebibuuzo byonna bye weetaaga answers oba okuddibwamu wano Kiggwa nga bw'abategeezezza akuddira mu luyimba taluwoomya. Hajati waliwo ensonga endala Emirates zino zonna visa change system yemu oba zaawukana waliwo alina visa nga ya Abu Dhabi n'aba alina visa ya Dubai n'aba alina visa ya Sharjah ndowooza nti ezo ze zisinga okukolebwa kati client alina visa ya Abu Dhabi ye akikola atya oba naye system yemu essaawa zino state ya Dubai teremu kuwa bafirika visa wagitera yefuna rejection ddala visit I mean a visit visa
but with the time twalika tugenda zifuna tomanya enkya tuyinza okera ku makya nga tuzikola ki nga tuzifunye but waliwo tubeerere tuba tetuziyina ekintu kya A to A abalabi abali ku Nyondo Media oba mmwe abawagizi ba Open Vision Tourism mikwano tekitandise leero it's not new UAE just bali bakisirisa but obuzibu bwe tuyina nti abaana abasinga population eri mu UAE abasinga bapya oba tuli bapya kati buli wetuwulira A to A airport tuli mu kwebuuza byebiki okitegeera kyobulaba nti abasinga twagamba bya kibbi bya kifere biki because tuli bapya being nti ate tuli bapya ate twogera nnyo okitegeera ogenda omuntu nagamba nti ogenda kukola visa ya A to A ogenda airport to airport n'ogamba mboze bayinza okundipotinga but mwerabidde nti airport to airport yavaawo lwa corona ne batuwa change inside the country nere sawa zino bwe tunakera ku makyalo don't be surprised nti bagamba nti change inside the country ekomyewo but right now kati olwaleero otogera ngina kusomeza 12 January tuyinawo airport to airport kati nsaba yongera otangaze mukaawo Emirates zonna bwe kiri oba kiri ku Dubai wo Emirates like ezikola visa kati Sharjah twabadde tuyina Emirates 3 ezibadde zituwa but esala zino tuyina A to A ngeva mu Emirates ya Abu Dhabi so Dubai right now teziyingira visit bwe tujjawa bwe tujja mu Sharjah and nayo omuntu mujja mu Abu Dhabi but A to A visa sala zino eyimiridde ku state ya Abu Dhabi apparently in Dubai visa tezifuluma inshallah with the time ziyinza okukoma zina okuddamu enkya you never know but wetubeeredde awaawo nga Dubai ye w'omuteerayo ezizisiibula nga tuvudde ku visit employment freelance ne family visa zo ziri zitya awo nawo waliwo amaziga mayitirivu nyinza okubiriza bannayuganda bannange nga nange neekubiriza nti buli wobanga oyagala ekintu bagamba layisasa bw'okeera ku makya ng'oyagala kukola freelancer ne bakugamba nti leeta Interpol y'e Kampala tobuuza yaaki because esaawa zino bwe twogerera mu UAE abali mu kukola employment simukimanyi tulina okukola good contact certificate okuva ku police y'e Dubai and ne bakusaba ne Interpol y'e Kampala okitegeera oba oyagala freelancer oba oyagala ki bateze ebbaluwa ebbiri esaawa zino bazisaba don't come out ogambe mbu mubimusabye byaki tubikusabye ku lulwo bwe tutabiteekeko nefuna rejection tobanja nditokaava anyway omulabi wa Nyondo Media nyongera okukatiriza ku nsonga ajati gyagambye ayagala okukola freelance family visa name it ebintu bino wammanga bikulu nnyo interpolator okuva e Uganda wamu n'ebbaluwa ya clearance okuva mu police oba mu department ya police UAE bw'obanga tosobola kwasaganya bintu ebyo ng'omuntu jangu ku offices zaffe waneeno ojja kubeera ng'oyambibwa wewale abafere webale ba street vendors agenda okusudiya nti nze buli kimu kiggwa at the end of the day tomorrow opostinga video ng'okaaba ate nga weetaaga obuyambi bwaffe nziramu okujjukiza oba okutegeeza Open Vision Tourism tulina office emu yokka okwetooloola ekyondo kya Buwalabu ajati nga tuwumbawumba bugambo ki bwandyagadde okuba munnayuganda essaawa zino ali mu state visa mutwala speed alina overstay ayagala kukola visa change bimusobedde baganda bange abalungi abali mu United Arab Emirates embeera gy'olimu togirimu bwomu that's one ekirala mukwano mube bagumiikiriza nnyo osobola omakinga payment n'otafulumirako ku tiketi leero toteeka bantu ku pressure nti nze neera nasasudde sente zange lwaki temumpadde tiketi ba sweetheart abalungi A to A ya muntu mugumiikiriza si biri bye mwajjanga nga visa zirina lunaku lumu ne bagikuwa oyinza n'ogisasula n'otwala wiiki nga tonna travelinga kyova olaba tubakubiriza okukola A to A ng'ekyalinako ennaku and okwogera ennyo tekitegeeza kumanya because bingi tubyogedde ku media abapostinze baagala ku media but enkusaba go wenna amawulire gajenga ku source A to A visas jangu ogikole ng'erinako ennaku okuggwaako eyo yo yensonga enkulu toleeta visa leero enkya n'osaba tiketi
Anyway, Ajat. Ndowooza olwaleero tujja kukomaawo ku nsonga ya A to A. Mayi bagamba bwaba buliro waboobwe ng'okola otya? Ku Nyondo Media, of course, following at Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, wamu ne TikTok. Tukozesa Nyondo Media. Then, nawe naina akadde Open Vision Tourism eina omutimbagano oba website. Information ngeno ebeera posted and every day ebeera updated. Tutuukirire ku mutimbagano gwaffe www.openvisiontourism.ae. Bwe kibanga kiganye office ziba nzigule okuva saa mmeka Ajati? Era nnaku ki ze tukola? Tukola okuva ku Monday mpaka olunaku olw'omukaaga. Okuva saa mmeka? Okuva saawa 3 mpaka saawa 3. Sijja kiddamu ekyo. Mubadde balabe balungi nnyo mwekuumire ku Nyondo Media. Tujja kudda nate nga waliwo updates ezeeyongeddeko okusinga. Wiki ku camera, of course, mbadde Medi. I sign out. Yo, what is Saboni man representing Adali Wanange Bayete de Chizige Chama Nyenyo eno wajise Nyondo Grim. Nyondo Grim wano uka usange chizigo. Chikuleka kunacho kaloyo ate mwabalina simanga gundi sports ku mubiri simanga bino beguna mbalabe luumu simanga bichi buli kiwadde kyo lususu eno Nyondo Grim tenimanyi. Tuine bizigo mubuli size. Waliwo buno butini waliwo bine binene kisinziira gwe yekolera tuina ebigundi tuina sabuni aina sabuni bakola delivery mu UAE yonna oyagala Sharjah Ajumani Abu Dhabi Dubai Fujairah hata kama wa buli wobeera ozegeera sobola okutuwako muganda wange kyenyiza okugamba kimu kino ekizigo nange kyenesiiga era kati gojja kubeeraawo ali mwana kati yako storage kino ekizigo yensonga era bakiyita Nyondo Glim onookawo kisanga bless. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku +97 432 861 861 obujjanku office zaffe Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Shakamariam Building ku mwaliriro ogusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Baniasi. Open Vision Tourism, fast and reliable.